ono yatugamba ayagala abatuze mu myaka ebyo byeyani Mukama abakuumi. Zamanya gange nze Goloba Emmanuel Salongo omuyimbi nakagamba international. Mungalo RPC waffe bulungi nnyo n'abakulembera mu ntebe za mu mwezi mulimu. Twebaza nnyo Katonda olw'okubakuuma naffe okutukuuma y'omu mu myaka gye gy'alimu. Nziwunjogerera ono luwa myaka 95 omwaka okujja pulezidenti omukaaga. Nyimiridde wano nga neebaza omwami Magera okumanyisa ebintu bino Magera eyantwala mu Paliamenti okutwala ekiwandiiko ky'abakadde okusaba abakadde n'abafuna ku ssente za gavumenti. Mukubireko mu ngalo bannange. Era ssente zo zatufuna emitwalo 2.5 mwami Magala ono bwe twagenda mu Paliamenti. Naba webale nnyo okutukuuma n'okutukuuma n'okulabirira disitulikiti yaffe ey'Mukono. Nabigire okubakubulaba webale nnyo webalire okumpa omukisa guno okwogerako ebibakuba bannange n'ebyobi. Twatandika ekintu kino mu 2010. Tutandika ekintu kino kyokugabira abantu ebintu okulya. Era jeno nakitekamu amaanyi emyaka 13 nga tubagabira ebintu ebyokulya. Twatandika n'abantu batono naye kati enamba mugiraba eyongedde okugejja kati bali mu bantu 2,000 so nga twatandika n'abantu nga 5 kati tuli mu 2. Njagala okwebaza yennyini ddala kusooka kwa byonna Honorable General Katumba Wamala olw'okutusakira tusobola okufuna ekintu kino buli mwaka. Njagala okwebaza Kimawere amulaba omuyambi we buli kaseera n'abeera nga amujjukiza ekintu kyonna kibeerawo. Njagala okwebaza abakulembeze bannange bonna tuli nabo mu municipality disitulikiti kubanga wano abamu bavudde ebweru wa Mukono municipality okujja wano. Nsaba Katonda awangaaze nnyo Honorable General Katumba Wamala olw'obulungi n'ebintu byatusakira amuwe okubeera omulamu asobole okusakira ebisinga. Mukama abakuume. Nzita mukamanya nze Magera William Wilberforce Salo. Nambalirwa Adija Namakula Safina Tegewa. Twebaza Mukama okutuusa ku lunaku lwaleero lwalumunnya ngenda mu Christmas. Bulamu eno Mukama wange Honorable General Katumba Wamala agitandika nga akyali IGP mu poliisi. Yatunulamu ng'alaba nti abakadde waliwo abakadde nga 3. Eriyo omukadde azaala abaana tamuyamba, neberayo omukadde ataazaala, neberayo omukadde ye nga ali awo Mukama bw'ategekola ki amutonda. Yatunulamu n'agamba sitasobola kubanga alya ewuwe eby'obulungi
atalina bayambi n'asalawo ku musaala gwe abe nga ayamba ku bakadde abo. Omukadde yazaala omwana natamuyamba ye kamuyambira awo. Omukadde atafuna mukisa kuzaala naye afune ku chansi abire ng'ali okulungi Krismasi. Abagaza Krismasi ennungi n'omwaka omujja bwera gwa mirembe era buli mwaka tubasalira keeki tubasalidde keeki olwaliro abagaza abazalwa mulungi omwaka bwera gwa mirembe. Akubiriza abakadde okubeera nga beekuuma obanga bagenda mu kusanyuka babeere basanyukira ewaka abagale ne bazzukulu baabwe n'abaana baabwe babeere nga mu nnaku zino beekuuma bulungi. Jeno Katumba akuteddemu omugaati. Jeno Katumba akuteddemu omugaati. Nagwo omuti gwa sita sabuni. Nagwo ekiro y'ennyama. Ennyama giraba. Ate ng'asava. Jeno Katumba nagwo ekiro ya sukaali. Jeno Katumba nakuwa ekiro y'omuceere. Nakutumira. Nange ne mutumira nebaza omwana w'ekibogo. Tumaze ffenna okukwata ebintu byaffe uffe wano tukute kuba temuddayo mubalina mwekwasa. Tubeebaza Katonda naffe tubeegattako okwebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde ate era ne tukubagiza families ez'abannaffe abaatuva ku maaso nga omukyala Christine Nakalema eyatufaako omwaka guno obulwadde bwa kansa, omukyala Kitooke eyatufaako ndoza omuntu bw'akula amalira n'afunayo akalwadde akamutwala. Maama Kitooke yali emyaka nga gigenze baamujjanjaba ebbanga ddene naye era Mukama n'asalawo n'amujjulula. N'abakadde abalala bangi Reverend Wilson Kiseka yajjanjabibwa ku Mukono ku Namirembe Church of Uganda ng'alina sukaali ng'alina buli kimu ne pressure naye era Mukama n'amala n'akola ki n'amutwala. N'abalala bangi waliwo omwami Kando yavanga mu Kiwanga naye namusanga nga wano emirundi ng'ena naye era naye Mukama yakola ki yamujjulula. N'olwekyo abakadde bangi abafudde be mutegedde ne be mutategedde bangi abakoze eki naye tusaba Mukama Katonda abasaasire era abalamuze ekisaabu wabaawo ebyabasobako ng'abatonde. Ffenno abakyaliwo mmwe abakyaliwo tubeebalizaako Katonda nti si mmwe musinga obulungi mu bakadde, si mmwe musinga okutegeera, si mmwe mutakoze bibi naye olw'ekisa kya Mukama Katonda mukyakola ki? Mukama Katonda abataddewo oba oli awo okwenenya olw'ebibi bye tukoze mu bulamu obw'ensi eno, oba oli awo okubeera ekyokulabirako eri abaana baffe abakula abatannaba kumanya nti omukadde abeera waakulabirako, abeera muwi w'amagezi, abeera wakyakwebuuzaako mu bitundu byaffe mwe tuwangaalira. Bwe ntunuulira omukadde nga muzeeyi Golooba nze namulaba nkyali muwala muto ddala nga talina muggo gwakwata ng'akuba ennanga mu kkanisa y'esseeta ng'ayimba ennyimba ez'ekibiina kino ekyanunula eggwanga ekya NRM ng'asoma Bayibolo ng'akola eby'omugaso bingi nnyo. Naye Mukama Katonda amuwangaaza naffe abeerowooza nti tetunnakaddiwa naye nga tukuze tusobole okumanya wuuyo wa myaka 95 tusobole okumanya nti abantu beetaaga okuweebwa ebitiibwa, tusobole okumanya nti omuntu bw'awangaala abeera dictionary encyclopedia y'ekyalo nti ne bw'oba tosobodde genda mu library genda ewa muzeeyi Golooba omubuuze nti obwakabaka bwavaawo butya, omubuuze nti ani yawamba obwakabaka, omubuuze nti ani yalya mu Buganda olukwe, omubuuze nti ani yakomyawo obwakabaka, omubuuze nti era bwe baali bazza obwakabaka ani yali agezaako okulwanyisa, omubuuze nti bukyala bazza obwakabaka Obuganda butuuseewa, omubuuze nti ki kye twetaaga okufunamu mu ekyo. Y'ensonga lwaki abakadde Mukama abawangaaza ku bitundu. Ekitukoze obubi nti abaana be tukuza ffe abakuze mu myaka ate tulemeddwa okubabuulira obulungi bw'okuwangaala.
tulemeddwa okubatuuza so nga ffe abali mu myaka egyaffe tukuze tulabira ku mmwe bakadde baffe enneeyisa yammwe entambula enjogera omuntu ayimirira tya mu bantu omuntu kikyasaanye okwogera kikyatasaanye kwogera bw'oyingira mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti watambulanga otya wayambalanga otya wakolanga otya kubanga nze nabeeranga muwala mu katuliki naye nga bagamba nti oyo yekka eyeeteeseteese obulungi era asaanidde y'anaasembera ku mmeeza y'omukama so si buli mukatuliki naye ne mu busiraamu tebagamba nti mwenna abasiraamu mujja genda mu jjana nedda mmwe abakkiriza kubanga waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu obw'erinnya Fatuma obw'erinnya Juma obw'erinnya Yahaya obw'erinnya Mariam obw'erinnya Abdu obw'erinnya Hajara ne wabeerawo n'obukkiriza obusiraamu bugamba ki omukadde omusiraamu yandyeyisiza ati omukadde omukristaayo yeeyisa atya maama muwanga omukadde omukristaayo awo yeeyisa atya ensambwe twakiraba omulundi oguwedde ab'amawulire awo bateekewo okwo kapoozi ng'abakadde genda okutwala ekyalo kyo mu maaso naye tulinayo abakadde abali ku bukulembeze nga bali banguzi ng'ate baakuzibwa bulungi naye bakaddiye n'obuli bwaki tusanzeeyo abakadde abatasobola kuluŋŋamya bantu basenga ku byalo oli ayagala okugula amubuza nti ekyo ekibanja kya muzeeyi golooba nga naye akimanyi nti si kya golooba naye olw'okuba anoonya ssente za krisimansi n'agamba kya golooba bamuwe ssente eza divopumenti asobole okugulira abaana b'ennyama asobole okugulira abakyala engoye asobole okujooga tusanzeeyo abakadde abaweebuuka mu bitundu n'anywa omwenge n'agwa ku kkubo n'ayogera ebigambo ebitalina kuyita mu kamwa naye nga ye mukadde kansubire nti mwami Magera abakadde b'otuleetedde wano obwe batyo si bwe bakola ki baŋŋambye nti mwe musinga obulungi mu Mukono municipality n'olwekyo twekubira engalo ate nga bwe tusaba Mukama ayongere otuluŋŋamya tubeerere ddala abalungi abasinga emirembe n'emirembe amiina nga ne mu kufa kwaffe emirambo gyaffe gifuna ekitiibwa ono Juma twabadde naye ne muzeeyi Magera mu kuziikako okuvuganya ku bubaka bwa palamenti era mu kalulu akawedde twalaba munnaffe Katumba oye najja muki mu kalulu ye inclusion buli muntu ayingire ne tulaba omubanda wa Kabaka nga naye ali muki ne tulaba n'abakuze mu myaka nga nabo bakyatuweereza buki President eyampa obwa RDC Owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni Generali Ssaabalwanyi mukube mu ngalo kubanga si yate wano nandibadde nyimiriddewo lwaki era nammwe mwandibadde mukola ki mwandibadde wammwe nga muddusa oba mwafu oba baabasalamu mumanyi n'okulirabako mwalirabako naye ne tugamba buli muntu bamuwe eddembe ery'okuvuganya buli muntu bamuwe eddembe ery'okwesimbawo buli muntu bamuwe eddembe ery'okuweereza eyo polisi n'ereeta abakadde okukiikirirwa mu paalamenti y'eggwanga lino era wano Mukono twabalaba nga muvuganya Owekitiibwa Reverend Dr. Kefa Sempangi n'avuganya olwa democracy oba baamuwangula oba baamubba ebyo biri wammwe naye n'awangulwa omukyala yani wa mwami Magera omukyala Kisanja n'afuuka omubaka wamwe mu paalamenti ye Penina Kisanja abeera kira ne mufuna omuminisita wammwe Kiduudu w'Embaale nze no we baamulondera nali mubaka w'e Butemu
era ffe twamuyisaamu eri. Yes, nali mubaka ebutebe. Ate mutuuze wano ewammwe mu Mukono district esinga obugagga. Mu makolero, mu babaka ba palamenti, mu ba minisita, half of them basula mu Mukono municipality. Obuzibu bwe tulina tutudde mu bifo naye tetumanyi baani bakozesa. Tutudde mu bifo twetema nteega. Olina RDC tomubuuzangako nti wawe nnina okulaga okuteeka proposal. Ne RDC omulabanga agenda okuvuganya mu kalulu. Olina omubaka wa palamenti gwotasobola na kubuuza nti bano ba minisita abasula ewaffe batugasa ki? Obanga owammwe ekiduudu asula mu Mukono gw'omukadde waawa ne Mukono okaaba ki? Mwami Magera tulina ebiyumba eby'embizzi baabapangisiriza simanyi baabazika. Mwebaze Katonda bwe mwatandika ekibiina ky'abakadde mulina omugagga Dr. Kefa Sempangi. N'abawa ekazi simanyi 50, kulimako kasooli, kulunda nkoko, kulunda bizike. Naye kye mwetaaga kiki? Ssente. Naye nga ministry eya agriculture weeri okusupportinga abantu bonna abaagala ogenda mu kulimwa okw'ensimbi. Development Bank weeri okubawa ssente ku 12% nga mukola emirimu egy'okugaggawala. Twogere bwogezi nti ettaka lye tulina liri bweru wa Mukono municipality. Ssente bajja zibawa. Tuleme kubeera nga twekuniza wabula tugaziyo obwongo tubuuzeeko abatusingako. Jeno Katumba Wamala mwebaza era bwe yantumye sisobola namutenguwa wadde akatikitiki. Sisobola na kumutenguwa wadde akatikitiki kubanga yatandika okumanya nti abakadde beetaagisa nga tannalowooza na kubeera minisita. Ng'akyali mukozi mu Uganda Police. Nga IGP n'atandika okugabanya ku musaala gwe omutono gwafuna aweeka abantu abakuze mu myaka. Akikoze ebbanga eryo lyonna. Tulabika tuli mu myaka 10 kati. 13 ng'akikola. Mulina abantu bangi abanene njagala mumbuulireyo eyali akikoze. Myaka 13 ng'amanyi nti obukadde kikulu. Abapoliisi be bantu abataba na ssente naye n'abalumirirwa. Mulowooza Jeno Katumba Wamala mu famire teri baavu. Mulowooza teri bakadde. Naye n'agamba kansaasaanyeeko nfulumyeko nveeko ne mu famire yange. Kyemuva mulaba n'abantu Mukama Katonda ababikka obusubi. Ne bagamba nti enju yayidde omuliro naye akaana akawere kafulumyemu nga kaafula. Naye ng'abalala basanze buwanga. Nti emmotoka yonna yasaanyeewo. Naye mulimu omukazi gwe basanze ng'emmotoka emugudde ku kugulu. Baagigyewo okumala ennaku 2 naye ye nga mulamu. Olutalo luli e Pakistan. Abayisirayiri bakuba Abapakistan. Naye baakuba ekizimbe ne kigwa, ebibuloka ne byebaka, ne basanga oluvannyuma lw'ennaku 4 omukazi n'abaana nga bali wansi mu biyinja balamu. Lwaki? Mukama alondoolayo ekirungi kye wali okoze ku nsi kuno n'akikusasula mu kaseera ak'akazikiza. Kyova olaba nze ngamba bw'oba oyambayamba nga teweerekera. Bw'oba osobola okuyamba omuntu kikole nga teweerekera. Leka kubuuza wa woofunira. Naye ate bw'oba tosobola kuyamba ne bwe bakukaka tokikola kubanga tojja kuyamba na mutima mulungi. Nze kyovula bw'oli ne bwansaba n'asindika messages zijja ku ssimu. Bwe kiba tekigatta mu mutima gwange sikwanukula. Naye ate oli bwe kigatta osindikeemu n'enkola. Naye bagamba okuyamba okutono kusinga okusaasira okuki. Mwe mulowooza Mukama talina nsonga lwaki yatulekera Jeno Katumba? Kyaki y'ekikandwa yawedde. Baalina kyaki ntono kati balina golomola wa kyaki. Ensi n'ensi yawulira enduulu nejja neekuba omulanga neeyamba ku kkanisa.
mu mwaka gumu ekkanisa yawedde bannange gye musabire wammwe ekkanisa muzizimbira ebbanga ly'enkanaki emyaka 10 musonda kkanisa eyajjero Katumba gye yayambye St. Mark's Church kikandwa mwaka gumu nga 6 bagiggulawo ewedde abantu nga bato kubanga buli lwoli ekintu ekitali kikyo Mukama Katonda ajja kuswaza ne mu gavumenti tubirabye abantu babadde nga babba ssente z'omuwi w'omusolo abantu babadde nga bakola batya naye era waliwo ekisira Mukama lwe yajjawo ebbaati ensi n'eyasama n'ebaanika enguzi tetwetaaga ya gavumenti okumanya nti eyo nguzi ne mu bino bye batuwa eba nguzi bagaba ssente z'abakadde mu gavumenti myaka 85 kugenda waggulu omuntu n'ateekayo emyaka 87 naye nga yeemanyi nti wa 67 eyo nguzi eyo kiki nguzi kati olw'okuba enguzi tuva nayo mu maka nga abaana bakulaba wakyusa emyaka kulwanga oyagala ssente z'abakadde n'omwana gw'okuza akulabirako naye agenda kula ng'alyaki ozze wano tuleese obuveera mulimu muti gwa sabbuuni nnyama mugaati sukaali mukyere omwana n'akulaba ng'omugati toolawo akaveera dduka onone n'akookubiri ate gwe n'osigala ng'otudde naawe ofune akookusatu genda omanye nti waliwo munne eyazze nga ddala ali mu bwetaavu naye agenda kuvawo ng'akaveera takakoze ki naye nga gw'otutte busatu naye nga te n'awaka abaana bo be baradisi ba Mukono basobola okuweereza golozaze nyiza okuba nga ndi wano nga tatange sinamuwabya Christmas kubanga obusiraamu buŋŋamba gataluganda wadde ndi musiraamu sikuza Christmas naye taata wange ate mukatuliki nina okumuwa Christmas si kwe kugata oluganda okwo kuba bw'abonaabona nange gye ndi mu busiraamu siinaayo mugaso naye ate oli mwana wa mama muwalawo RDC muwalawo permanent secretary naye wanyumirwa nnyo ebyokuweebwa era abakadde abali wano naawe otuddemu tuulamu okubaluŋŋamya naye totuulamu kunona bintu naawe byebagabidde banaku ndowooza awo nsize ku ttaka eggimu njagala okwebaza Jeno Katumba Wamala wadde yantumye naye era kamwebaze nga mwenna muwulira twali wa abaana mubayigiriza emirimu gye balina okukola abaana mubatwale mu kkanisa bamanye nti okusaba kwa mugaso abaana mubatwale mu makereziya mubatwale mu mizikiti bamanye eddiini yaabwe abaana mukole nabo emirimu gye mukola abaana bammwe babuuza dde lwe mulifa mubalekere ebisumuluzo bannange ffe tulina ennaku nga ba RDC omwana ajja mu ofiisi naga taata alina ettaka eka 20 naye agaanye okufa taata atussa obwavu kyalambisa nze nandibadde sivuga boda naye taata tumugamba atugabire ku ttaka agaanye ekisinga obukulu taata oyo affe kyemuva mulaba ne bwe mulwala abaana bammwe tebagala bajjanjaba bagamba afa ddi kubanga ku boda stage we batula bagamba mwe mwandi badde bagagga naye okitammwe bw'ataafe temujja kugaggawa kyemuva mulaba nga temunnakutukako nsingo mu kabuli abaana baba batandise okulwana Mukama Katonda atusasira atuluŋŋamiza abaana baffe naye kiva ku ki akakyama amamera ne bw'okagolola kakolaki enkuza gye mukuzizzaamu abaana ne bwe munaakola mutya kyosiga kyokola ki abaana nammwe babalaba nga mulwanira ebyabakitammwe babalaba nga mulwanira emaali y'abakadde bammwe babalaba nga mugobaganya baganda bammwe ku ttaka abaana abawala babalaba nga mugoba basenga baabwe nga mubalaga nti ettaka lyammwe balenzi si ly'abaana bawala era babawulira nga muteesa ne bannyaabwe nga muga nti omwana omuwala naye asikira emaali kyova olaba nabo bwe bakula baganya okubayamba bagamba ndaba taata ffe tagenda tuwa ekaneekolerera naye ng'etteeka gavumenti lye yaleeta affirmative action omuwala n'omulenzi bagabana ebintu traditionally mwe museeko omusika wammwe
ne ku estate ku property fena tugabana. Nze obusiraamu bumpa kimu kyakubiri omulenzi we bumuwadde ekiramba. Ne mu ddiini endala ne mu gavumenti ya wakati mwe tuweerereza fena tufuna kyenkanyi. Mulame emyaka gye mulimu mwe abatudde wano mwatuuka dde okulaama. Mulame mulekeraawo okufa nga temulaamye. Bwe mutalaama muleka abaana mu ntalo, muleka abaana bonna bazimbye ku lujja ate ne mutakola biraamu. Abaana bammwe ne bagoba bannamwandu bammwe mu maka. Omukazi wamugye waabwe nga wa myaka 15 n'atandika okuzaala. Olina emyaka 95 nga kitanga eggolooba. Oyinza okuba n'omukazi w'emyaka 3. Era mu buli ngeri omukazi gw'olina wa myaka 80 kugenda waggulu amaze okufuuka w'emyaka 80 gw'ofudde, abaana bo bagoba omukazi awaka. Musuubira omukazi w'emyaka 80 tugenda muteeka wafinga gavumenti. Buli kaseera gavumenti weeyayi, gavumenti weeyayi, gavumenti weeyayi. Naye gavumenti weeyayi eri wano mu Buganda. Mwankole tekiriiyo. Mu Eastern tekiriiyo olwa tenure system. Waggulu awo mu Eastern ettaka ly'abantu bonna ab'ekika. Ffe wane waffe mu Buganda tukutula buguju. Buguju buli omu alyeko akakenga keeka atambula akoleki. Bakwano mbeegayiridde mulame, si buli alaama nti yafa. Ate omuntu bw'alaama waddembe n'okukyusa ekiraamo kye nga bw'akola ki. Ate bw'oba olaama bw'owadde ku bintu tomuteeka ku kiraamo kusayininga. Tata golo bw'oba olaamira maama ali eka tasayininga ku kiraamo. Kola bibyo oterese ekiraamo kyo kkanisa. Kubanga n'abakuza batufuukidde ekizibu. Abakuza babawe maali y'abannaabwe ne bagyeddisa. Yatuwa biliyoni 1 ne miliyoni 92 n'obutundutundu 866 nga bwakola ku kkubo ery'ekasawo gavu kasawo kasiiso. Omulimu guno gwakolebwa mu myezi 6 era tunaatera ogenda okuggyako engalo. Ziri kilometers 13 n'obutundutundu 3. Ebiliyoni namba. Ebiliyoni ebeeramu obukadde 1000 n'obukadde 92 n'emitwalo 86. Eryo ekkubo. Mumukubire mu ngalo nze yeeyantumye n'ebyenjogera. Bino byombi mwebazanga aradisi wa Mukono. Nyongera okwebaza Jero Katumba Edward n'atuwa kilometers endala 6.9 okola ekkubo okuva lino lya Mukono municipality mwe abatudde wano mwenna. Okola ekkubo okuva Essonde, Kiwanga Town, Kiwanga Trading Center, Lumuli, n'okukola ekkubo eriva mu Kiwanga okoma wali mu Bbuto we tukoma ne kubeerako ne ka kilomita kamu aka Kiwanga Rwanda nga kayitamu upright. N'okukola akatundu ka kilomita oba kilomita okuva e Kawuga ku prisons okoma ku Gwafu wali ku Namiryango SS. Era wenjogerera obutundutundu obwo bwakola ki? Waggwa nga contractor ye build base ku biliyoni 2 ne miliyoni 3. 2 billions obukadde 2,000 ne miliyoni 3 mu emitwalo 12. Period ya myezi 8. Naye abayite Kawuga ku prisons okugwa Namiryango SS wali ekkubo eryo muliraba nti n'okuggwa lyakola ki? Naye obukopi bwammwe nze sibwenenya mbwogera ku muzindaalo nti twabagamba mukkirize ekkubo baligaziye bulungi nga buli omu akaayanira ettaka lye era ne tulikola nga bwe likola ki? Kubanga tetwalina ssente zisasula bannannyini ttaka naye nga ffe twalikola. Mwabakulamu eryammwe twalimala kati tukyahasolinga na Kiwanga Lumuli kubanga lyo lirina amazzi maki mangi nnyo. N'olwekyo oyo gwenjogerako ye Jero Edward Katumba Wamala. Ye muntu antumye okwambala engatto ze ez'obwa Minisita bwa Works and Transport. Kubanga ez'obwa Generali nene nnyo tebazisoma mu ssomero.
bazirwanira mu nsiko. Nze sinazirwanira mu nsiko naye ez'obwa minisita alhamdulillah ekitiibwa nkyambadde olwaleero. Nsaba Katonda nga mwami Magera bw'agambye. Naye tumwebaza okubalumirirwa, tumwebaza okubaagala. Ebbanga lino lyonna buli kanaku atambula nejjo twabadde naye mu mikolo. N'agamba mu butuufu Ndisaba ndi mukoowu. Nyamba ne jjamu ali kukuba ate n'omulundi okuwedde mujjukira jjamu eyamukwata. N'agamba nyamba yimirira n'abantu ba Mukono ate nga mmwe bange. Nange ne ngamba yebane woosula olumu lubalawo. Kanzambala engatto. Nenzija era amajeegege n'aganyimiridde ebbali. Gankuumye era ab'amawulire bagakola ki? Bagalabye. N'olwekyo bakwano, Oweekitiibwa Minisita abaagaliza kwagalana. Oweekitiibwa Minisita abaagaliza kuwagira gavumenti. Oweekitiibwa okuteekateeka abaana bammwe. Aŋŋambye bagambe muteeketeeka abaana bammwe. Tugenda mu nnaku enkulu tebabattako abaana. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nga n'abateddira butiko nga nabo abakulu b'ebika weebali ng'obwakabaka bwa Buganda weebuli. Ani atyandyagadde kuba nakufa bwe kutyo? Lwaki yakolerera obukadde? Abaana be mukuza mu bagambe enviiri enzirugavu zikolerera ekitiibwa eky'enviiri enjeru. Mwana wange ne bw'onooddugaza omutwe obukadde nga bwayingidde buba buyingidde. Ne bwe tunaaziteekamu ebisirinza ne bwe tunaaziteekamu ddaayi obukadde bwakuba koodi. Tukkirize nti koodi obukadde weetuli. Naye nga bwe ndabye t-shirt ya mwami Magera agambye kyuka bagisome, kyuka ab'amawulire bagikwate. Ekigambo ekyo kyayambadde kirina amakulu. Kirina amakulu afune obudde akibabuulire.